gazeggula mijozi. Okay. Spice Diana yazona ogula emijozi. Twagala okubebaza nini management, manager Roger. Imwe bali initiative omanyi njagala nnyo obuyiiya bwa Roger. Asooka ekintu alina abangi bagenda kujja bagule kubanga era kibadde mu pulaani yaabwe. Nina agamanidde kambe esookeyo kasaba alonkinze. Kasaba alonkinze n'asooka era yajjidde mu Range Rover yaffe. Era twaje eyammwe baani? Range Rover yaffe. Mwe baani? Bagajeti? Ife wantu Spice muyimbi waffe. Spice muyimbi waffe ffenna. Yajjidde mu Range Rover yammwe? Yaffe. Era nzero gyangamba Saimo boyina wolako jja ne tukuwaamu. Olimba? Yangamba Saimo jja ne nkuwaamu. Busonga butono. Busonga butono azonga zo ina amafuta. Kupasa ate kuwa motoka ne nkuwa n'amafuta. So ope kuzina mkwaya katono. Owekitiibwa agambye gwego balonzenga omuyimbi akulembeddemu bayimbi banne n'abavubuka okutwaliza wamu mu misinde gya Kabaka nga akuza amazaalibwa gwe omwaka guno kitambudde kitya? Kitambudde bulungi era nebaza Ssaabasajja n'akakiiko konna kubanga nange simu nali wakanga manager wange ngamba waayi kimanyi nti Ssaabasajja asiimye konza ti gwe agenda okukwasaganya ensonga y'okuba nti okulembeddemu abayimbi bonna bannabitone era olunaku olwaleero tubadde wano naye nagambye sijja kujjanga lonsa nange kangatteko kubanga okulonda okubeera okwegatta ku nsonga ng'eno Kabaka's birthday run ate nga it's a good cause naddala ku kintu ky'omwana omuwala kubanga tugezaako rwanisa kawuka ka mukenenya okutuuka 2-3 nga siri mutu mukubye oluku era ndowooza nze muntu omutuufu ge balonze tebalonze bubi wa tebalonda bubi era nebaza Mukama era neyongera okukunga abafanzi bange mwenna na buli muntu yenna bannabitone mwenna kubanga kino kitukwatako ffenna tulina abafanzi mu Buganda ndowooza mu regions zonna Buganda yemu kwennyingi ennyo nnyo mwe tujja support ey'amaanyi so nganze omuyimbi nange kingattako okulaba nti nenyigira mu misinde gya Kabaka no nga bamugonnomolako ettiibwa nga bwatutegeezezza era nzagenda mobilizinga nnyo abayimbi okubeera nga ate bakubiriza okuba nga bamobilizinga abantu kubanga jjukira abayimbi be basinga abagoberezi bamusiimye okukola ki Spice Diana bamugonnomoddeko okumobilizinga abayimbi banne agenda ayita mbayimbi abagaye mujje tudduke era ndowooza anaate okujja wa Jasmine amugambe baby girl. Okay, she's kind of the head girl. Okay. Era gamba Jasmine bw'alaba ku Range Rover agulewo gate. Okay. Tagulewo ka gate katono. Range Rover eyita wanene. Okay. Ayinza batamanyi. Oba ontegeera. Najja n'amobilizinga tujjapo tulyawo nga n'abo wano kagula otukusiba olujinga naye azze. Bw'avaawo n'agende wanina Rose. N'amugamba mbadde nzize oba ontegeera so kyagenda okukola wala Spice talina nnyo mpalana ku bayimbi basinga ayina ku baani bunozi era ne bapresenta ne bayimbi bane tabayinaako nnyo buzibu abayinako butonotono talina nnyo kale tukuyoza so twagala okuyozaza n'abantu kakani munnange era ku mukolo gwe gumu ogwaki ogwokumugonnomolako kozesa ekyo mugumba ogwokumugonnomolako omukolo gw'okumugonnomolako kati bamala omugonnomolako because usually kiba liba 2 and all that kati yaguze Jamaica yagulidde eddala egiwerako Jamaica bana gwa nyinyonnyola ateze nabadde badde nsaba nyinyonyole bye nyinyonyola tonyingiramu nnyo anti mpulira anti nteekateeka byenjagala okugamba abantu gwe omulimu gwe gwawuliriza munanga ate kati gwe dictator wano nsalawo nnyo okay okitegedde tonyingira naye omuntu wanyiiga bako kyabikkiriza kyonna kyobikkiriza thank you toddamu kunnyingira kale gyabadde Jamaica ensa togimpadde nzija
bulijjo byenjogera gwabi jangu Roger Lubega 779075032 is my number. Kakati kale wama spice webale kujja kubeera kyakulabirako. Naye Roger nasuka musa mu kivulu kya Rema. Roger ani? Lubega. Manager Roger. Owa spice. Roger naawe ndowooza ku kamera. Wadde twayogera agikomera agikubye mugongo. Kumba atandise okuguma. Hey. Ate Roger teyatunde mu kamera.